Alipoota okuva mu Minisitule y'ebyobulamu eraga nti Karamoja yeesinga omuwendo gw'abaana abafa n'abakyala abafiira mu ssanya. Kino kiva ku mbeera mbi ey'ebyobulamu mu kitundu ky'e Karamoja wamu n'entambula nga kibeera kizibu abakyala okutuuka mu malwaliro ate oluusi lwe batuuseeyo ne batafuna bujjanjabi bwetaagisa. Alipoota ya Minisitule y'ebyobulamu eraga nti ku buli baana 1,000 e Karamoja 750 bafa ng'omuwendo guno guli waggulu nnyo. It became very clear after a couple of years that the mothers preferred to squat, to deliver their babies in a squatting position. And we took that very seriously, and you'll hear in a short while what we have done. I've talked about the third delay. The other issue was about transport. Janet Kataha Museveni agamba nti omuwendo guno ogw'abaana abafa gukyayinza okukendeezebwa singa gavumenti z'ebitundutundu e Karamoja zikola omulimu gwazo. If we mean business seriously, we will not allow the ministry to rest until they support us to attract some leaders, some doctors or midwives or nurses in these areas so that we can save lives. Ono era agala abakulembeze mu disitulikiti omusanvu ezikola entuntu y'e Karamoja bayambe ku batuuze okulima emmere emala kubanga enjala naye ekoze ky'amaanyi okusaanyawo obulamu bw'abantu bano. Family level, for instance, that means there is poverty at the family level. Women cannot decide to get up and go to the maternity because they probably can't afford to get transport to get to the maternal clinic. Enteekateeka eno ey'okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafa n'abaana yakumalawo obuwumbi bwa $8 ekintu ssentebe wa disitulikiti y'e Moroto Mark Mushoka kyagamba nti kyakwongera ku by'obulamu mu kitundu kyabwe. Currently, the health-seeking behavior in our region is so much wanting. Our people tend to believe to report themselves to health centers at the last minute. The three delays highlighted earlier on. Sometimes some of them come when they are very weak. Could we clap for the